era abamu ku ffe bitulemeredde okuwangula kubanga tetufunye ba advisor balungi. Bayibuli tetugikutenga advisor w'obulamu bwaffe. Katonda obulungi yeebazibwe. So nga Bayibuli singa tugitegeeranga omwoyo w'amagezi gye tuli, tusobola okumanya ebintu bingi, tusobola okutegeera ebintu bingi. Olunaku lumu nayogera ku kiyitibwa ekisa, ngenda kikonako n'olwaleero. Bulijjo tusaba nga tunoonya ebintu eby'enjawulo mu nsi. Naye njagala okubategeeza nti nga bwe tuli wano olwaleero, ebyetaago byo si bye byetaago by'omulala. Katonda obulungi yeebazibwe. Okukaabako si kwe kw'omulala. Ffenna tulina ebitunyiga, naye ekizibu kiri kimu. Amaziga gasigala gayitibwa maki? Maziga. Oba obadde mu nseko ne gajja, oba obadde olumwa ne gajja, oba ojjukidde nga tewajja kubye ne gajja, gasigala gayitibwa maziga. Kyekimu n'ebizibu. Ebizibu tetusobola kugamba nti ono afunye kyakulya ekyo kitono, kubanga eri oyo akirimu kibeera kinene eri obulamu bwe. Katonda obulungi yeebazibwe. Kati Sulemaani alina ebintu ebimu bye yalaba ku nsi. Bwe yamala okubiraba n'abitegeera era n'atuwa okulabulwa ku byo. Katonda omulungi yeebazibwe. Njagala twetegereze ekitabo kino ekya Mubuulizi 9. Twasomawo ne twasoma speed. Katonda omulungi yeebazibwe. Mubuulizi 9 essula ya 10 Mubuulizi essula ya 9 onyiri wa 10. Katonda omulungi yeebazibwe. Sulemaani alina ebintu bye yalaba n'atya. Wande nabagamba nti natuuka neezikiriza musajja omu eyali ayitibwa Yiga. Yiga yasabiranga abantu ne bagenda emagombe. Bwe yali nga bw'ali nawakana ne ŋŋamba atagendangako magombe atwala atya abalala emagombe. Naye bwe nayongedde osoma Bayibuli nalabye nga waaliwo n'emirembe emikadde abaagenda emagombe ng'olese Laazaalo. Katonda omulungi yeebazibwe. Kubanga Laazaalo si Yesu yamusabira okugenda emagombe, naye Laazaalo yekanga ng'endwadde ye yamutwalibwa emagombe. Katonda omulungi yeebazibwe. Tuyinza okusikana mu kifo ekimu nawankubadde ng'ebituteekewo bya njawulo ne tubeera mu puresi y'emu, era erinnya lya puresi eyo esigala yeetya. Kati bwe nayongedde okwetegereza neekaaze nga ne Sulemaani emagombe yagendayo. Oba kiki yali anoonyaayo? Katukyetegereze. Tuli 9 olunyiri lwa 10. Tuli mu Mubuulizi essula ya 9 olunyiri lwa 10. Bagamba bwe wati. Wagambe. Buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa, newankubadde okumanya, newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Katonda omulungi yeebazibwe. Sulemaani ayogera ng'alina experience ey'emagombe. Agamba buli kintu kyonna ky'okola n'emikono gyo kikole, kubanga kya kiseera kitono kigenda kuggwawo. Olwano njagala mbabikule ku maaso, tusukeko we tubadde tulaba, tusukeko we tubadde tufumiitiriza ne we tuteebereza. Katonda omulungi yeebazibwe. Lwaki statement y'omusajja ono egamba nti buli kintu omuntu kyakola ku nsi n'emikono gye akikole ku speed, kubanga akaseera kajja ng'alina okugenda emagombe ate ng'emagombe si wakikola ki? Bamekanga ali olabye ku mulambo omuntu oba avuddemu omwoyo n'omubiri gwe nga tegukyalina kye gusobola kukola. Ebiseera ebisinga omuntu nga mulamu tatiisa. Wangi waliwo presence oba entiisa ebeerawo oluvannyuma lw'omuntu okufa. Nina gwenjogera naye gyenjagala okwongerako olwaleero nti omuntu yenna ng'alina bizinesi ng'entambula egenda mu maaso, buli muloga asobola omuloga, buli atakwagala asobola okukukyawa, ne b'otamanyi basobola okukuwalana, naye ate bw'omala okugwa buli omu atandika okuwa ekitiibwa n'akutya nnyo ng'ogolola omwala. Katonda omulungi yeebazibwe. Olwaleero ng'oli mu maka, oli mu bufumbo bw'oba otuddemu, n'abakwogereza bangi. Yesu omulungi yeebazibwe. Naye bw'omala okuvaamu otandika okwebuuza kiki ekyanoga, otandika okwevuma gye wanobye n'olowooza nti yakuloze. Wabula buli muntu akulaba ng'alina sipendinga kinene nnyo ku bulamu bwo osinga wali w'obadde.
ebyo bimeka ebyo bibiri Katonda omulungi yeebazibwe abaweereza singa oba oyimiridde ng'olina ekiti ky'otuusemu eky'amaanyi oba n'entalo nnyingi nnyo era ne b'osuubira abasobola okuyira ku sayidi yo bayinza obutabaawo naye ate bw'omala okugwa oba nkaleese bubi bw'omala okugwa onoonya ne gw'onyumya naye olunaku lumu n'abula Katonda omulungi yeebazibwe ekisanga kiri mu bulamu bwo kingi era nga Katonda akyakozesa ebinene bangi abakyasobola okuleetera olugambo naye ekisanga kiwedde ku bulamu bwo n'ogwa n'ova mu kwagala kwa Katonda ojja kutandika okunoonya w'okyala nga buli bw'okubira essimu nzija kukyalako eyo ng'agamba siriiwo valiyo emaze okuggwawo kakati ate kineewunyisa kyekiro omuntu ng'alimu omwoyo ng'akyasobola okwogera ebigambo nganzi n'abamwegezaamu omukuba bangi oyo gw'oliranye osobola n'omusongako nti n'omusindika naye singa amala okufa ne guba mulambo nga gwe gutudde awo n'okugusongamu ngusindike gugwe amaanyi ago gayinza okubula inagwenjogera naye